jako akawuwo. Bizibu bingi bye tulabyemu, gaps zibadde nnyingi, eri abali eyo wansi abalimbalimba abantu baffe nti okuyingira SACCO ayina kubaako kasente kaawa. RCC wa Kampala Central Ndidde Yassini asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku yafeesize mu kibuga Kampala n'aweera okufaafagana n'abantu bayise bannakigwanyizi abaneenyigira mu mivuyo z'okulyakula ensimbi ez'enteekateeka y'okulaakulanya bannayuganda eya Parish Development Model. RCC Ndidde agamba nti awulira ebigambibwa nga bwe waliwo abantu abasasuza abantu ensimbi okuyingira mu SACCO ez'enjawulo kyagambye nti kituufu era n'alabula oyo yenna anaakwatibwako nti kaakubajjuutuka. Gaps zibadde nnyingi eri abali eyo wansi abalimbalimba abantu baffe nti okuyingira SACCO ayina kubaako kasente kaawa. Kati nno wano we tusinziira, we nsinziira okulabula oyo yenna ayagala okukyenyigiramu nti akikomye bunnambiro kuba we tutandikira wetukusangira wonna ogenda po oyagala kulemesa nteekateeka yaffe yakujja muntu wa bulijjo mbwavu. Ono asaba bannabyabufuzi ensonga z'enteekateeka eno eya Parish Development Model okuzigyamu ensonga z'ebyobufuzi kubanga ensonga z'okujja abantu mu bwavu tezaawula kkala wadde ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna. Ekirala nti PDM SACCOs zino zibadde ziyingiddemu bantu baffe, ziyingiddemu ebyobufuzi bannange ebyobufuzi mu bijje mu programu eno. Obwavu tebuluma nga businziira ku kkala, bwe buluma obwa NUP, bwe buluma ONRM n'obwa DP bw'obasanga bonna baavu bubakola ki bubaluma. Njagala obakubiriza mu bijjemu era wonna wonna wenkisanga owaaye gwonaaba toli ready onaaba teweeteeseteese kuba mu programu eno. Faizo Muzeeyi nga yesekama w'ekibiina ki Uganda People's Congress agamba nti bo nga banna UPC teri nteekateeka ya gavumenti yonna eyeekulaakulanya bannayuganda gye bagenda kusimbira kuuli naye nga kye baagala okulaba nga wassibwawo enkola ey'obwerufu era yeetengeredde olw'abantu lwe banaasobola okuganyulwa mu nteekateeka eno okusinga ensimbi y'omusolo okulyakulwa. Naye ate twagala ssente zibeere nga zirina structure. Kati singa babolonjako liifu enkola gye twakola mu gavumenti yaffe ya UPC mu kinaanaawo era ne police settlements ez'obwezi zikyaliyo ne balaba nti nno bantu baba balina group eri formal eri institutionalized nga balina wazi cooperative union movement nga bateeka ssente abantu ne bajjamu ng'ajjamu for a purpose. Naye kati wano abantu engeri embeera weeri mbi, ebintu bya bbeeyi, tuva mu lockdown, abantu embeera mbi balina challenges, abamu bajjamu kasente kuli ate ne badduka nga gavumenti ebanoonya okuba nti basasula ezo ssente. Naye enkola katisazo katusabe nti nejja kubeera ya njawulo. Kansala Kayigo Moses Chikure ow'omuluka gw'Emmengo agamba nti enteekateeka ya Parish Development Model eyinza obutakola singa banaasigalanga ensonga z'ebyokulonda abakulembeze abagenda okuddukanya enteekateeka eno ate bagissaamu abafamire zaabwe bokka nti olwo wano amazima n'obwerufu bijja kuba bigenda kubula mu nteekateeka eno. Naye Parish Model eyinza obutakola kwegamba bano abagitambuza bwe banaabaagala Parish Model ekole balonde omuntu nga bamulonda n'amazima naki si kulonda abantu ba famire zaabwe zokka okujja nga batuga nti bateekawo emirimu wa famire zaabwe. Ekyokubiri, Parish Model ategenda kuyamba muntu mwavu ono anoonya okusituka atunda ennyaanya, atunda obutambaala, atunda chapati kubanga togenda kumuwa ssente ate omugiseeko kkono kubanga ebimeza bya chapati abantu babiteeka ku kkubo. Kavuma Isaiah nga mukugu mu by'emirimu agamba nti gavumenti bw'eba ekola ku nsonga eno esaanye esooka etunuulira abantu abawejjerese kinnoomu abatalina ke balina ebawa entandikwa era efube nnyo ejjewo ebigenda mu maaso eby'okujja ku nsimbi abantu mbu beewandiisa mu SACCO ez'enjawulo okufuna ku nsimbi zino. N'abawandiika abantu bano abaagala okwekulaakulanya ate nabo babasaba ssente. Ekibasabya ssente kyeki nga ssente gavumenti yazitaddewo okukulaakulanya abantu. Y'abange abantu be mwagala okuyamba be mugamba nti munaayamba abakola omulimu gwe gumu. Omulimu gwe gumu nze naakuŋŋaanya ddi abatambuza abaana nange musobole okumpola. Nze naakuŋŋaanya ddi abasiika chipusi ku kyalo musobole okumpola. N'olwekyo enteekateeka ya gavumenti zirinyibwamu eggere olw'okuba mulemererwa okugoberera enteekateeka entuufu. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku ABS Television. Enteekateeka entuufu yandibadde nti jangu weewandiise kati toba ng'olina national ID ng'omanyiddwa ekyalo wooli tukuyambe. Gavumenti ekyo kye yandibadde ekola.